Nolwekyo era okubongera ku bagamba nti buto w'emmwanyi ono ayamba nnyo ne ku balwadde ba sukaali. Sukaali oluusi oyinza okuba n'ekirungo kya insulin ekiva mu kataago oba giyite pancreas. Naye ogenda okulaba nga sukaali bikaseera aba waggulu. Kitegeeza insulin tayingira mu butafaali kumwokya. Kati osobola okukozesa akabuto k'emmwanyi ne kajjawo resistance eyo. Road blocker nga gwe wonaabeera ne constipation nga tofuluma buli bw'olya ng'ebintu tebiyingira ogira otandika bisesema busesemi nga eri wansi tewafuluma noba nga woba ozibikidde wansi waggulu wazza. So nolwekyo ebuto w'emmwanyi ono ayamba okugoba embeera eyo ya sukaali okweyongera. So nolwekyo kyokola oteeka ku kyayiwo tobonaabona gwe naawe abadde ayagala ennyo kaawa oli alimu caffeine nakubisa entunnunsi n'osula nga teweebase osobola okukozesa buto w'emmwanyi. Kintu kyangu nnyo okwata bukwasi ekikopo kyo kati nga nze wenkutte ekyange ekyekikenkufu nenjiwamu kacaayi kennyini. Abafu abapapa bandinywedde ku buto w'emmwanyi naye tubasabira saala zokka. Lumala n'okwata amatondo 5 n'otonyezaamu 5 bw'oteekamu ne stevia sugar ekintu kiba kirungi nnyo, kiba talatibu ne weenywera kasufu kazibu n'akawowo kennyini ak'emmwanyi tosobola nakikkiriza. Ojjamala kujjako ku Prof Bioresearch okanyweko otegere kyenkugamba kantu kasufu nnyo kano kabuto k'emmwanyi kalimu eddekende kubanga bw'okateekamu ne sukaali w'obutonde stevia kiyitirira n'olaba butonde bwereere bw'oba onywedde bulamu bwokka. N'olwekyo buto w'emmwanyi mulungi nnyo era ayamba n'abantu okulikavalinga ababa bavudde mu sajjale beba balongoosezza. Bwe baba bakulongoosezza osobola okukozesa buto w'emmwanyi ono ekintu ne kitambula bulungi nnyo kubanga ayamba omuntu okulikavalinga. Ayina ekirungo kya caffeic acid ekiyamba amabwa okuwona amangu. Buto w'emmwanyi musufu. Uganda ngagga naye temanyi mulimu kwata kibooko kase mutwala bw'Embangereza nabo babasekerera kubanga abazungu bo baagala nnyo kaawa kubanga bo babiri mu butiti. Mu kubeera mu butiti beetaaga caffeine eri omusaayi gusobole okudduka. Naffe mu nsi yaffe mwe tuli tulina omusana mungi kyovulaba mu kaseera omusaayi guba gubuguma guba mukyanyufu. Oli omuyimbi yakugamba nti omutima gutujjirira gutujja. Boyfriend, your love is a bomb. I'm yours, your cargo. Let's fly in your chopper. Hey, yeah. Oli no mukwano mtalina onkona mubiri magumba nga msekuso. Wampa love baby, wampa kwekusa, wamponya love nigga, busemi kozo. Would you mind calling your phone at any time? Would you mind Mutera sa mutima na wampa Gutuja Wotani baby Oh mutima kubera gutuja Wotari baby omutima gubera gutuja Kuba kukona we tututu Kukona we tututu Kuba kukona we tututu Kukona we tututu Lwaki tumusana mungi kati n'olwekyo tetwetaaga nnyo kaawa twetaaga kabuto kamwanyi ketwenywerako ebintu ne bitambula bulungi nnyo. Era mu mbeera eyo buto w'emmwanyi ono ajja kuyamba ne ku bano abayina kamunguluze abawulira kamunguluze ali mu nsi eno nze mutya n'omutya kamunguluze w'amaanyi anti sente zituleetera kamunguluze babbosi ne batuleetera kamunguluze n'abakyala abaffe n'abaami ne baleeta kamunguluze mfere okugenda okukkakkana nga tufuuse ba Dr. tuzunga buzunzi. So kwewala embeera eyo wenywere kabuto k'emmwanyi kateeke mu kyayi onywe nga bwenkulaze matonda 5
era kajja kuyamba kabuto kano ak'emmwanyi ne ku bana abalina embeera ya vertigo oba kiyite tinnitus kugamba awulira obuntu nga bumuvugira mu matu ebintu ebyo bivugira mu matu naawe n'obanga eyabba endeku kubanga kayamba ne abaluma omutwe guba gukuluma teka buto w'emmwanyi mu caayi wenywere ebintu bitambule bulungi ate gwe naawe omukyala ng'ensonga zikyankalana periods buto w'emmwanyi yakikola ate tajja kukoma bukomi kutereeza wali ng'ogenze mu kasanvu ne sikini ajja gitereeza onyirire ekitooke kifa nsalira olyoke bakuwa amazike okwata kano kabuto ofusana kijiko kya sukaali owa brown oba sukaali n'otonyezaamu buto w'emmwanyi paka bwe sukaali watoberera neweesiiga mu feesi omala okwesiiga mu feesi oba okoze kye bayita scrub coffee scrub mugiwulira ne mugamba erimu ki abasukaali na buto wa mmwanyi lwakuba bo bali tebamumanyi tebamutegeera babateeramu ensaano naye nga yo gye bayita coffee scrub gyeyiseko mu feesi onyirire ekugobeko embalabe n'olususu olukaddiye olutikotiko olwo ejja kuba ekuyamba bulungi nnyo. Omukyala eyasiriza entamu ng'eriko n'ebisiriiza n'ogakwata bw'oti n'okanyiga munaabakyala n'otonyezaayo amatondo 10 buto w'emmwanyi ajja kusumulula liva Zambezi paka ku liva Nairo ate ng'akugogodde enseke alina zikafisto zikafika acids odde buto g'omukyala azadde ofundefundeko oleme kumira banno nga kiri kiggoonya so ye buto w'emmwanyi ate g'omusajja akola nga energy booster era ojja kulaba nti abasinga abakola energy drinks buto w'emmwanyi bamuteekamu buto w'emmwanyi okuwa amaanyi so n'olwekyo naawe osomunywa gwe oluyongoyonga owulira nga tolina maanyi naawe omusajja nga omutakasejjombwe munafu bakugamba ogenda mu bendobendo ly'ennamboole ng'okoma wali nakawa ku bitaala n'ozirikanga n'ogweri ng'omugugu togwanga kitereke wefunire kabuto k'emmwanyi teka amatondo 5 mu mazzi onywe oba wansi w'olulimi bw'omala bw'otyo onyweyo kabuto k'empirivuma nako kalungi kugamba omusaayi gutambule munda buto w'empirivuma agumye omutakasejjombwe ese ekwewonye obenga olwazi luli bekoonako ne bamenyeka obuto w'emmwanyi agenda okuyamba famire omukyala n'omwami era buto w'emmwanyi y'omu mulungi nnyo ku bana abeesiba embuto osobola okukola kye bayita coffee enema nayo nnungi nnyo ofuna buto w'ennazi n'omutabula buto w'ennazi abantu beesiba embuto temufuluma n'osenako akajiiko kalamba oba kasaanikira kamu n'oyiwa mu kikopo oba ku kikebe kyonna bw'omala n'otonyezaamu amatondo gaffe 10 aga buto w'emmwanyi kino kyokola kye bayita coffee enema kiyamba okusumulula olubuto naawe afunye food poisoning eyeesiba ekyenda alina emmeeme ya wansi oba kimaze bw'omala n'obitabula omala obitabula bw'oti n'ofuna empiso n'ogijjako kali akafumita kati n'ogiteekamu n'osika bulungi nnyo bw'omala n'ogisiigako wano kabuto waseerere oleme kukosa buutu yo oyinza okukosa buutu naye taddamu kweggala olumala ng'osindikayo eri mu buutu sindikayo coffee enema ng'osindikirayo ddala olubuto olwesiiba nga byonna birwana nga wobiraba nga birwana kikya yenna kazambi ng'ayiika tozannya nakuzannya zezo emboozi z'omukenkufu omala osindikayo piles ezikusumbuwa ojja kuba ozigobye obwo obuzimba emabega emisi wegizimba piles emmeeme ya wansi ekyekyenda ekiyiikayiika okwesiba kw'olubuto ne bano abalina kookolo oba ebirwadde by'ekyenda simanya kiwanvuye elongated colony ekireetera abantu okulaba nga
emmere esigala munda n'okuba nga bafuna obulumi bw'amaanyi abalina leaky gut syndrome waliwo ekyenda ekyo nga kigenze kigaziwa olwa constipation ekifuna amabwa nga ebyolya biyingiramu buyingize nga tebabisengeze kikuleetera obulumi bw'amaanyi oba kibayita irritable bowel syndrome kati eyo gye bayita coffee enema esingira ddala oluusi irrigation gye mukola colonial irrigation muddira amazzi ne mugateeka mu kyende emabega mu buutu emabega ne muyiwayo amazzi mu anasaawo mu rectum ogenda okakkana ng'obuuka buzadde ate n'ofuna infection naye wano tukozesa oil tobaamu na kukosa kyenda kyonna tobaamu na kukulumya kyenda kyonna ate n'owona bulungi nnyo eyo kye bayita coffee enema coffee oil Prof Bioresearch gwegaseeko omutindo ne tuteekawo okusoomozebwa eri abannaffe abali mu coffee sector coffee development authority mukola ki buto w'emmwanyi bannayuganda gwe gusoose omuwulira naye ng'emyaka 5 Prof Bioresearch omukenkufu yali yamukolako dda research era n'olwekyo gwe alina emmwanyi zo alina emisiri gyo alina ekazi z'emmwanyi jangu ku Prof Bioresearch wali ekisenge 152 ojja oyiga okugatta omutindo ku mmwanyi ento ereme kukubya miggo ereme kumalamu maanyi terina katale oyiga engeri gy'osobola okujja miruzi 3 mu kiro emu ey'emmwanyi mu kiro 100 ojje mu lita 2 obe mu bukadde buna obunabukola otya byonna mu misomo tusomesa buli wa 26 wali ku ikotorio mole ekisenge 152 ne mubeeraawo ne mpuliranga n'abakulu bayomba balwana nti gwe gundi olimba byogedde si bituufu naawe lwaki otuteekako amateeka g'emmwanyi omukenkufu ng'asirise nze ndi wali bwe nti ndase nikakyayikanga ka stevia nywa ngamba Katonda basonyiwe tebamanyi kye bakola baleke balwane nja basomesa balage amaanyi gali mu buto wa mmwanyi oba kugattako omutindo ku mmwanyi n'oli ne wabanga anoze ento ekikulu kiki kyokozeemu kanenywere ka stevia bye bye